kuba nze nali muto nga talina byasobola okunyonyola n'enzikiriza. Anywa omwenge omulokole kyolaba e Uganda omuntu kyali bw'atuuka ebweru. Talina kye yaŋŋamba ng'oba wali abeetunda oba bakola biki, ye talina kye yaŋŋamba oyo gayirwa kuba bo baata nkiddamu nga mufumba alina abaana babiri mu bulokole. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono, ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira, saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Ku mukutu gwennyini kw'otudde kw'oli ALLANCRUZ gemanya Mr. Handsome tutudde wano ku Lancaster Hotel wetusunzire okuba nga tukuweereza. As usual, our show is proudly powered by Africa One Tours and Travel. My boss of Africa One Tours and Travel umunja muletako Robin tumutuze ku show ano ayina ebigambo ebinyuma okubuulira abaana abaagala ennyo okutambula. Abaana nga bali bankuyite nga ye bwawulira nti kakubidde eno ayagala agende kimagu kibabama. So mulungi nnyo mu kunnyonnyola abaana mu travelinga, mulungi nnyo mu kunnyonnyola omuvubuka naddala ekino ekituwa okutravelinga, but nga tetunatandika as usual Jojo Taylor yampadde ekizigo kirungi nnyo. It's a body cream bagita Avienne. Kino kyo nkyesiiga ewaka kiwunya bulungi nja kukuleeterako ekikebe kino kya mitwalo 10, but cream ya Jojo eba nnungi kawunya bulungi. You don't need a perfume with mixed fruit. Ate tekyerusa, nze siranga bizigo byerusa, abeerusa nabavaako saagayira ddala buli muntu ali eyo ng'omanyi olina ekizigo ekyerusa. Please bambi business gisigaze situndha bizigo byerusa kubanga oba damaging abantu bulamu bw'abantu. So it's nice, it's a cream. Nange njesigidde nno kuva lwe nasooka okugenda London last year Jojo nampa kino ekizigo siddanga munayisima by the nga tanafa yali yasooka okungamba ku bino ebizigo. Then ne toothpaste nabagamba yakomawo toothpaste ye oyinako obujulizi very fresh kalungi. Yes, kano ka mitwalo 10 akanene waliwo n'obutono bw'emitwalo 5. So inbox me, call me, tulabe ate engeri gye twefuna ogule ekizigo. Teri byansaliraako ekizigo kya mitwalo 10 nga weesiiga gojja kumbulya teyerusa tekyerusa kikuleka ku nakyo, but just olusulwa lulungi nnyo. Engalo nga bw'obuuza ku CRUZ n'omusanga n'omubuuza akagamba wow obugalo bwonga buli smooth. Kirungi nnyo ekizigo. Ndine mukyala pozo mwami wa mutani tanampasa sinafuka mukyala asimwe. Ndine fiancé ne fiancé sinna kituuka ku mamba twakyala bukyaze golaba kempita yakyala era mwami asimwe ssebo yangu yako ku bintu. Okay. How are you? I'm okay, darling. Oli bulungi? Ndi bulungi munageze. People are liking KISTI each and every day. I love them too, by the way. All the feedback I see it, I love it. Kubanga bambi nabira danti tuli mu kuyamba abantu ebintu bye twogerako buli omu agamba bituufu. But it's high time okole office KISTI. By the way, for consultants. The good news is January is when I'm opening up my office. And of course people have been contacting me banja babadde contacting agabagala kutandika kati. Naye ne mbagamba mu January, starting from January 1st. Consultancy. I'm going to be taking on in applications. We open up a file for you and we start helping you. Kubanga abana banji nnyo abana bankubidde amasimu waliwo omwana yankubidde essimu ng'ali mu America. Kyokka nga mbuuza engeri gy'afunamu omulimu. Kati kuba na Uganda bali mu America. Contacting nze Robin ali e Uganda nti munoonyeze ku mirimu. Okitegedde kati ezo services zonna omwana ali mu America yakagenda naye bambiza tali well connected. Anti abannayuganda obamanyi. Okitegedde kati ambuuza Robin nkyanoonya ayina ebipapula bya brother byakuliramu akyanoonya ku mirimu. So nze as far as consultancy is going to be something deeper than wamuyambye. Yes, namuyamba namuweereza some websites already zaasobola okukeberako okufuna emirimu. Abaana batya okozesa social Google. Make Google your friend. Nati tabagambye Robin tabagambye nti abafunira emirimu mwami. Omanyi abannayuganda bakotinga bubi.
bona mugamba nti Robin akoze consultancy company nti ojja n'omwebuuzaako. So consultancy company ebigenda bere collaborate. Nti when you come to me and you want to travel, you're looking for genuine opportunities. You come, you pay a consultation fee, we open up a file for you, we profile you, netumanya gwe ugwawa osobola kugenda nga students, osobola kugenda nga mukozi, osobola kugenda nga okitegedde kubanga abantu bamala gabigwamu. But if I see someone who is like 19 years old, waliwo ebintu byesigenda mutwala as okitegedde kati bwoba oli 19 years old oyina family yo balinako sente, oyina bank statement, oba setting up as a student. Netoga me visa mzungu yajigaba. Si Robin yajigaba. Consultation is me giving tips. You the knowledge and also connecting you. Nze sente ze kusabaza connecting you, but the rest of the things bemanga kugamba ntino application fee yazino era nja kulaga online ojja kubeera nkuyigiza. Actually I'm going to teach them how to fill in application forms. Okwejuliza ko office yangu ajja beerawo computer wali boboze kwa appointment time ya filling application tugenda tula babiri dia tuchikole, because there's one thing where they say omuntu tomuwa kyennyanja muwe eddobo agende yeeyigire, teach them how to fish. So consultation in fact era my first workshop je tugenda okubeera nayo eriyo on the 21st of January at the National Theatre. Interest is only 10K. Abali interested bank contacting kubanga in fact let me read for you what this workshop is going to be about. The workshop tugenda beera nga tukwatagana ku bino ebintu wansi wano nti ogenda kubeera ofuna information gyotafunangako wantu wonna ate nga tukusabe mutwalo gwokka nti when you're interested to get more information we'll be able to nga bwononya gundi awo. Don't forget next year banange ngenda kukola show ya Mama Brighton. Buli ali eyo ngoyagala Mama Brighton, buli ali eyo ngoyagala ALLANCRUZ, ali eyo ngoyagala Mama Nakitende, ali eyo ngoyagala Defense. Please support us next year by January ngenda kufulumya poster nebo boli ngo oli Bulaaya ngo oli CRUZ yali na skit je yakole yakunyumira boli skit CRUZ akutambuliza ekyeyo sigana osolo gula ticket zigenda kwa kumitwale ebiri table kakadde then waliwo emitwale 5 VIP, but please support me this time round. Nange nasazeewo ngambe nti CRUZ kankoleyo show oba osobola gulira abantu ticket ojja gula. I believe this page oba we man choose obulamu ku page yaba nga choose obulamu bw'abantu ku page eno kitegeeza nange musobola okukyusaako ku bwange olunaku lumu olwe munampagira nange luba lutegeeza kinene nnyo gyendi. So please you call me n'ogamba CRUZ nze njagula gundi bwenti ne noting enamba yo wansi Kimu ajja kukubira akujjukize. Bw'oba oli mu America era Kimu ajja kusindika ka message akujjukize nti mukama wange twafulumiza watusuubizayo table, watusuubizayo tickets bweziti eza VIP, watusuubizayo ki ajja kubira. Please support me this time round. Onambo jifunye? Yeah, so Madam Bagamba, the Gundi is going to have 3 different sessions. First is going to be speaking, which is by me and other I'm going to find other people who can give you kwegamba information ngateva mukamwa kange kokka kubanga wizo gamba ngaba up to date nnyo. I have my people who I work with. Another thing that is going to have a session where we sit down and give you a PowerPoint presentation showing you how do you navigate this internet to find travel opportunities. How to find travel opportunities ngoli wano mu Uganda ogenda otya ku simu yeno jolina ogugolinga otya okulaba nti onoonya travel opportunities kubanga osobola zefunya online. Zino conferences you can find this stuff online. So there's going to be that session nga tubayigiriza ebyo. Session eyo mugenda beeramu kubayigiriza how to fill applications for different visa fees, information these are different countries bigenda kubeeramu. Then by far one of also the most important teaching, we're going to teach you how to transition in the relocation in case you've gotten a visa or how do you start looking for work, how do you resettle and transition, because even out there I have people who have because I started the new generation consultancy actually in America. So I have people out there who can even help you if you're going in states where I have people because I'm well connected abroad. So this workshop is just going to be called diaspora. Oyizo kuba wafunye visa nengo but oli awo ononya gwona atukira ononya omuntu anakuyambako. Exactly. So it's called Diaspora One-on-One Workshop, 21st of January at the National Theatre.
omutwalo gumu. Wasasudde dde ekifo? Ekifo nakisasudde dda. Okay. Of course. Wow. Omutwalo gumu okuyingira. Era nga ennamba y'okuteekako ssente y'essimu eyange 0751 260033. Oluweereza ssente ng'oweereza ne message egamba ntaddeko, we put you on the list and we send you a confirmation. Good. Kale. So tugenda batubawa a lot of information mwabaagala okutambula naddala. You go informed. By the way, abantu the right way. Lwaki consultancies zino tuzeetaaga Robin ngammwe. Anze bwe nagendako e London omulundi ogwasooka waliwo omukyala simanyi oba ayagala omwogera. Bamuyita Mami Hope. Ye muntu eyasooka okumbuusa mu London yonna n'abantu be na meetinga. Kujja kuba ne sister wange bamuyita Amina. Be bantu babiri abasooka okumbuusa ne baŋŋamba you can go to London, you can go to UK nga oyina permit, oyina omulimu gwo, n'oyingira ensi legally nga buli kimu kirina nga togenda kuba bukubi kaji nti ogenze nga visitor osigaleyo. Yes, naye abantu abasinga abana-Uganda abali e UK tebaprovidinze abamu information eno eri bana-Uganda nti waliwo job opportunities eziri e London naddala eza health ng'ova wano ng'olwedde babikoleddeko nga oyina permit ekukkiriza okukola. Oddayo n'osoma bangambye bakakosa ako bakayita batya? Okola CNA, either you do a CNA course oba RN. Naye ng'ovaano ng'osomye? Kati kyokola waliwo online babeera ne courses gye bakuwa a course ng'eriko modules nga 9. Modules zino nga bakusomesa about autism, how you handle old people. Basically mulimu gy'ogendako osooka kusoma. Course namba eriko modules ne bangambye mbu okukonfaminga okusoma era ne wano bagira nti ojja kgenda anti obikolera online ku simuko kati they say once you pay for the course is paid for online once you finish paying for that course nga they enroll you. It's online education. They enroll you into those courses. No kola course say you eriko modules 9 or depending on what course exactly they bakutadde them modules ezo buli bw'osoma ne bakuwa test ku end no bw'ogipasinga then you're eligible for a certificate kasita balaba nti omaliriza then now you're eligible to enter okukuwa visa eyo oyina sooka kugisomerera kulaga nti nofunye general knowledge ey'omulimu twetagayo consultancy eyo kati conference eyo abaana bajje tubale tusaba research omukuŋŋaanye bulungi owe badde nsaba singa munaabaamu abantu mulimu abana-Uganda balina agencies ezikola ebintu ebyo bajje tunyonyole ku baana. Let's change Uganda, tuyambeko abaana baffe abawana ewaka. Agent ng'oli eyo jangu meeting abaana bagala okutravelinga. It's good for them to have your contact. No, it's okay. This is the thing. Nze I'll vet them. I can vet them. Abafere bajja kugiramu. Abafere basobola okugiramu, but let me tell you. There are ways. Alan, abafere gye bali mu nsi yonna. Tolowooza nti no mu America teriyo bafere. Nze nambozi banferako mu Atlanta. Mu America. Abafere bali buli wamu. Ekiriwo nti gwe ng'omuntu oli mugezi. Otegedde. Oyise mu channels ki. Nze if I'm going to connect you to anyone, I don't want you to come back and bite me in the butt. So I'm going to make sure whatever connection I give you or wherever I put you, it is legitimate and it's not going to come and bite me back. Aito yangu olwokuba bagambye leta $5,000,000 gukwata. Ate tolowooza nti no olwokuba kugambye tukuguliddewo fayiro mu February ogenda tambula. No, if I open a file for you, it means I'm profiling you to see ogwawa oshegedde. Helping just helping you. Kati ekirala. There I connect you to the right people, the right visas. Nekutwala mu process nga bwe ino okubeera. Tomanya diwe bagenda kuwa visa eyo. You just have to be patient. Robin tagambye nti jangu kuwa visa. Bonna kye balowooza omuntu agamba ngenda kuyamba. Kujjuliza pipa wako beki. We'll sit and have our first meeting, which is the orientation. Nkunnyonnyera ekintu kino kikola ki kitambula kitya. Wow, kale ebyo nebisingakaawo nja kuba nsabye bannange ng'oba oli musama ng'oli mu Uganda wano ng'olina knowledge naddala abantu b'e London oba e UK mwabalina agencies ezo nga mukkirizibwa muyina license ekukkiriza otwala abaana wano mujje munnyonnyoleko ku baana bano what it takes
andi kitambula kitya mujje munyonyole ku baana bwe tutayamba baana baggwanga nagenda eyo e London ngola aba Nigeria bo beesika bagira olina gamba life agency yaba Nigeria n'aba Jamaica aba Jamaica ngolaba beesika so munyonyoleko ku baana omugambe kose eno ogisoma bwoti ogisomera bbanga bweriti bw'omala okole bwoti tulabe nga tuyamba eggwanga otherwise mbatumiddeko nnyo mami wange mami Hadija we London kansubira ekintu kitambulira ddala Pretty Latifa kansubira ekintu kitambulira ddala Asha Love otherwise olunaku olwaleero Robin ogenda tambula otya abaana baffe oba bavubuka oba abantu bonna oba bannayuganda part ki gy'oyagala osinga okukwatako olunaku olwaleero nina messages nafuna after this episode we just did nyingi ezantachinga era waliwo omukyala yajja mu inbox yange nayogera bingi nyera eventually tujja kuwuliriza ku bigambo bye naye nendaba nti nno ekitonde ekikazi fe abasinga okubonaabona mu bintu bino ebyokutambula abakyala yes a lot of young people have been taken advantage of because they are not informed tebamanyi. Are they excited? Baina excitement n'amadwa g'okutambula. Abawala? Yes, abawala. Especially abawala. Because nze ndi mukazi muzadde ate ndi mukyala. Sandi yagadde kintu kibi kutuuka ku mwana muwala eri ebweru ku nsi ng'oli mugwira. It is so bad you can even take your own life because you're not home. Remember, you're not home. Oli first with people to botamanyi ghetto zaabwe tozimanyi eri amamundu gali everywhere. So ensonga esingira ddala waliwo kye bayita trafficking. Okimanyi? Okimanyi nti n'abaana baffe abawala wano e Uganda baba trafficking ne babatwala mu nsi ez'enjawulo. Saudi, Dubai. Nga Dubai, Turkey nga tebamanyi kye babatutte kukola. Buyagamba njagala kugenda bweru kukola. Nendowooza America, UK trafficking taliyo. Ani akulimba? We Jeffrey Epstein wali omuwuliddeko. Jeffrey Epstein mugenzi kati yafa n'okufa. Jeffrey Epstein is one of these billionaires abamu ku bagagga basinga mu America abaali basinga mu America nga ayina gye bakola gye bayita Secret Island. Secret Island eno ng'eriko mansions naye ng'omanyi kye bakola abagagga abasajja abagagga ba Trump baani abo abagagga ba presidents abali mu Illuminati abo gye bagenda nga baba trafficking obuwala obuva mu nsi endala oba South America oba Europe, Eastern Europe. Eastern Europe yabaavu nnyo ba trafficking nnyo bona buveyo Slovakia, Turkey. Baba trafficking in Eastern Europe. Yes, baba trafficking nnyo. Kati we ba trafficking abantu abo babaleta nga baana bato obwana obuto abasajja abakulu bagala nnyo 16 bagala nnyo okwebaka n'obwana obuto ne kabeera 10 abasajja abakulu. Because in their crazy minds, their Illuminati minds, they believe nti bwe wewaka n'omwana omuto oba nga ali virgin, somehow you renew yourselves oba renew oba what. Kati girls are being trafficked from all over the world, from different countries, taken abroad nga bagenze batunda kubeebaka abasajja abagagga ng'oli akugenda kufunako $1 million gwe ng'omwana omu. $1 million? Yes, nga bagenda kumolestinga okumala ndowooza nga omwezi mulamba nga mugagga na mugagga yajja muli mu busenge mugagga agenda neetunyako naga ako kenjagadde ke muba mundeetera ng'obuwala nga bakujja Kampala ng'omanyi oba nga tomanyi. Kampala nkugambe abawala kyapeninga ku bawala b'ensi yonna nze ndi wano kulabula baffe abannayuganda kubanga tuli balungi tulina emibiri egiri desirable so bangi nnyo abali eyo abandaba. Oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu byo byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700-389-155 oba 0700-389-147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Neba oli n'akusomera kiddiru n'akugamba ngenda kukolerako tiketi
nkolereko visa buli kimu ngenda kisasulira ne wokutuukira ninawo jangu okole tugenda Paris gwe tofuddeyo okubuuza ngenda kukola mulimu ki gwe tofaayo jangu okola ate obuuza omulimu ki gwe oyagala kugenda bugenzi kuba ki babuuza nsi ki kati omuwala this is real stories abawala batuuka eri I'm going to say especially this happens a lot in Dubai and Turkey abawala batuuka eri nga babagambye bagenda kukola otuuka eri nga bakuggyako passport yo the minute anyone takes your passport from you that is illegal you're stuck and you have been trafficked period because your passport is your ID in any foreign country kitegeeza bw'oba tolina passport yo teri amanyi okay yes airport yinza okumanya nti mwoli mu nsi but the minute you enter the country no one is accounting for you oyingidde masses passport yo olugitwala tosobola kuregisteringa anyway tosobola kugenda mu ddwaliro tosobola kugulawo bank account tosobola kufuna biru simu kubanga nga bwe nagamba ebweru buli kimu kitambulira ku identification so oba ofuuse musibe if anyone takes your passport you are a prisoner my friend you've been trafficked and you've been taken advantage of because it's not allowed it's illegal and even if you report to your nearest mateeka oyo omuntu bamusiba because it's not allowed so kati abaana bagenda ne babajjako passport kati kino kyempulira ettaki omwana bamuggyako passport atuuse eri bamugamba bamuyingiza ekiyumba bakuyingiza ekiyumba eno information ogifunye after zino shows zetukoze after these shows abaana bazze nga bambuga nga ba Robin Webale kubeera ng'oyogera ebintu bino ensonga zaffe nnyingi nnyo ezirina okuvaayo ezitamanyikiddwa nti omwana yakoowa Saudi yakoowa Dubai Qatar Bahrain kati oli n'amugamba jangu ettake oba jangu mu America oba jangu London oba jangu mu Paris oba any country kasitata kubulira kicho ogenda kukola nga tokiinaako bukakafu then awo tuli mulabo abamu babulira kyagenda okukola n'atuukeeyo so olina okwebeereramu bw'oba nga weesasulidde ticket nga weesasulidde buli kimu nadda kati nga America UK they care a lot about human rights okitegeera bazifaako nnyo kati ensi ezo nga Dubai Turkey as a black person your human rights don't really matter you're an animal you know what I mean so kati mbadde nkugamba bano abaana b'e Turkey bw'ogenda e Turkey tebakubulidde kyogenda okukola otuuka eri bakuyingiza ekiyumba bakuggyeko passport bakugamba olukera ku makya nga bakugamba ssaawa yakola nga batandika kuyingiza basajja mu kiyumba kye bubeeramu okubeera free from these women nga basoose kuggyako $8,000 $8,000 this is information that has come in my lap 8,000 kati olina okwebaka n'abasajja abaweza ssente ezo balyoke bakute bakwe passport yo ogende that's if bazikutadde bino bye twogera mulimu omuzadde nga ali mu America ali Germany ali Paris ali UK era nga alowooza tebimukwatako wabula nga ate abazadde abo bateeka ssente mu baana baabwe bagende mu nsi ezo bakole abamu babagamba genda okole travel history ne bafuna abantu bwe bati abaana baabwe ne babatwala because oyagadde omwana agendeko Turkey agendeko Schengen then akole travel history omwana we asobola okugwa mu muntu bw'atyo exactly genda mu maaso so mubeere very careful but abaana ekintu kino eky'obwamalaaya muzimu bw'otuuka eri nokkiriza okuyingira obwamalaaya obwo it is very hard to get out of it very difficult to get out of it chances are ogenda fuuka ujja kuvaako kubanga there are certain drugs you have to take just to actually feel normal because soyinza kungamba nti no abasajja 8 bakwebaseeko olunaku n'osigalamu amagezi kubanga already babasasula meka kikino sense okukugamba omusajja omu ndowooza $2 nga 215 omusajja omu kati bo balaba ssente nnyingi bano ababa batutte kati gwe bwobanga abasajja 8 be bakwebaseko jjukira wano bw'oba wakagenda basooka kuggyayo za tiketi zaabwe ne visa kyenkugamba $8 z'osooka obbakolera ne balyoka bakwa passport onogenda ne weeyiya ebirala omuwala yaŋŋamba nti mu baana 10 abagenda e Turkey 2 bokka be bajja okgenda mu bifactory bakole mu bifactory 8 kyonna
bagenze mu bwamalaaya abasinga nga tebamanyi not willing thinking they're going to do something else batuuka eri bagamba guno gwe mulimu ogwangu okitegedde omuntu akutaddemu tiketi y'ebiki you have to do what they tell you to do so if you reach there nga tookolangako na bwamalaaya oli innocent oba maybe you're even a virgin nga bakutuusa bakuteeka ku kiri ekirimu oba ogenda kukola otya you can't run away they've taken your passport you cannot run away oli mu foreign country tolina bwotandikira so that's how they take advantage of them so they are it's called trafficking it is an offense Robin bino byoyogera obiinako obukakafu mbinako obukakafu kati nayo some voice wano zenjagala olina voice note sijja kwogera linnya lya muntu naye giteeke gyetandikira saagala awona batandikira ennya yayinza okuba aliyogera teyali mubi omusajja n'aŋŋamba kati ye talina kye yaŋŋamba ng'oba wali abeetunda oba bakola biki ye talina kye yaŋŋamba oyo gayirwa kuba bo batambula nnyo dokita mulamba talina kye yaŋŋamba kuba nze nali muto nga talina byasobola okunnyonnyola n'enzikiriza Robbi na mukwano ntuuka wano ettake gwali mwezi gwa Ramanzani nze ndi musiraamu ntuuka ku omuwala oyo nga mufumbo alina abaana babiri nkiddamu nga mufumbo alina abaana babiri mu lokole Robbi nange omuwala alinga omuguwa eddala oba nga zaabuukako ne ziddako we natuukira nga banywa omwenge ng'anywa omwenge omulokole kyolaba e Uganda omuntu kyali bw'atuuka ebweru si kyabeera ng'omuwala ngamba ate manyi ogenda kujja osibya enviiri ennungi biki obuswayiro obusibiddaani konza nze mbadde ngenda zijjayo enviiri zange ng'ontwala ku mulimu nja zijjayo enviiri zange empanvu era bwe zinaabamu bulungi mpanvu nangamba nedda ezo enviiri tezikola wadde empanvu baagala enviiri zino ezakalakala zino ezakayaka mukwano ngaali yaŋŋamba mulimu gwa kwetunda nze kuva nzaalibwa nkulidde mu famire y'omukyala mukiga taata wange munyankole sibirabangako ng'omuntu ogenda ku street ne weetunda sibirabangako ne mugamba byebiki ebyo n'aŋŋamba wano weetunda bw'ofuna obusajja 3 zibeera $, by then zaali nnyingi oba okolamu oba nusu nga $10 obusajja 3 ofuna n'abalala 3 ze $2 ng'okumala olunaku oyinza okuba ofunye abantu oba 20 oba 30 namugamba gwe kiki ejeri nayo yimirira kuva ku makya naye bagaba sente ntono $3 ate ezo zikolera mu ddakiika nga 15 Robbi na mukwano nawunga ne bandagirawo n'omulimu bagukolera ddala nga nakatuuka ne batandika okuyingiza abasajja mu nnyumba abasajja abayitirivu abeeru nze namugamba nze ntya Allah okusinga ggwe ebyo ebintu sisobola bikola Robbi nagaana ne mbeera mu nnyumba ne bansuza mu ntebe ne banyima ebyokulya beetunda mu ennyumba basula abantu nga bana mu nnyumba naye nga bonna ekitanda bakozesa ekyo kye baleetako abasajja ng'omukyala omu aba yeetunda bambi omukazi oyo ne guno gwaka nkyamwagala n'amugamba kwebika ne yeetwala mu kifo kya kubanga maama wange nampa ebyokwebika oli eyali ampise yatandika okundaga omutima mubi lwaki seetundiza nanfunira de olunaku olwokutaano nanfunira omukyala naye ali ku kikuba bayimirira ku streets ya kyere misana wano mugo abantu okwetunda bayimirira kyere misana nga beeyimirira kyere musana abantu bonna nga babagula oli amukonako bukonye ne batambula ne babagoberera kino oba obadde tonakiwulirako kijje ku nze kati nze nga simanyi ng'abaddugavu bonna babatwala bamalaaya omukyalo oyo ng'annyonnyola nze nagendako ne banzirusa poliisi n'eŋŋamba owaaye nalesa abaana bange bato kanzire mu factory nantwala mu factory poliisi ekugoba oli kwetunda ku street nkola ebigere n'ebizimba omuyimirira kuva ku makya mpaka saa 12 ebigere nga bizima n'eŋŋamba nja gguma kati olw'okubeeramu obuto nagamba oba nzire Uganda katono omukyala n'aŋŋamba nedda walinnya ennyonyi
gumiikiriza okole sente zo zimaleyo ozifune oddeyo. Kati nali nyina ga ne ngenda ne meetinga ne mala ne nkomawo wano. Jeni egundi Robina abaana bana abakajja nga bw'obyogedde babakozesa bano abaddugavu ne bamala ne babatunda bano abamalaaya nabo balina babba baabwe abeetunda. Bawe yagera namufunira abasajja namugaa gwebeera mu nnyumba nze kandeeta abasajja owulira kati bo bawe ebiseera ebyo bapoliisi baali tebabafaako ng'oli ng'aleetera mukazi wo w'abaana baalese Uganda ng'amuleetera abasajja ne bamwebakako ne babasasula. Ate omukazi oyo nga bazigabana ne bbaawe yaleese eddiiro eyo nga bagabana ate ng'ekiro baddamu nga beebaka wamu mu kisenge kyabwe. Enkeera nga gwe mulimu gwe bakola nga musombera abasajja. Bannange njagala owulirize odiyo zange n'obwegendereza bw'ona addamu okukola pulogulaamu endala onyumize abantu n'ebifo ettaki. Nze nakuwulidde naye nga nange ngamba bwe ndiba ntuuse Uganda nja kufuna ow'amawulire omu munnyonnyole abaana gye baddukira si walungi. Tijjukira Robin abaana baasookawo. Voice note nyingi yamusindikire voice note amakumi nga 2. Abaana bwe nkugamba nti nno nze nange olutiko lummeze story ono omwana almost enkaabye. Omuzadde amanyi omwana wange namuteekamu ssente alitaka akola ba agent be yafuna bamutunda owulidde. Nze nno njogedde na ssente nnyingi ngambe $300 obusajja 3 $100 gye mutwala 37 obusajja 3 kati nga olunaku ogenda kwebaka abasajja 20 CRUZ bannange bukye mbadde nkugamba nti omwana wo bw'agenda mu ekyo aba agenze mu kufa. Abaana ono mu voice notes zino mulimu yagamba abaana bagenda ku ttaki nga mulamu ttuku kati balwadde ba siriimu. Tekisinga okunnuma kati mulwadde wa siriimu olw'okuba yagenda mu mbeera gy'atategeera from excitement n'alinnya ennyonyi n'agenda n'atuuka eri n'afuuka omuzimu. Kubanga ofuuka demon like prostitution oba malaya muzimu okitegedde. It's a demon nti once it enters you to jump out of you it is very hard. Batugamba n'otugamba bano abasajja betwegatta nabo buli omu aba ayina kisitaani ekikye okitegedde. Buli omu aba ayina kisitaani ekikye kati bw'otuuka mu obwo obulamu you psychologically you become mentally disturbed because you get a mental problem and you start thinking that it is okay. You become an addict. Kati ndeka nkubulye abayi mu America ekibatuukako abawala ne mu America gye biri abawala bawala abetunda mu America naddala mu kifo kye bayita Boston ne California abana Uganda abetunda mu America tebiriyo sisobola kubulira amannya g'abantu naye nze Boston nina abawala bemmanyi nga yeye omulimu gyabwe bakikola batya. Kati omuwala ye akola ssente ze n'afuna ssente ze. Jjukira kati Boston ye aba akyekoledde abawala ye asalawo busazi kubanga Boston bagiyita New England. New England ye wali old money nti America gye yasookera abazungu abaasooka gye bajja tebagiyita New England. Kati ye Massachusetts eriyo old money ssente enkadde ebisajja ebigagga nti waliwo ekifo ky'oyinza okugendamu nga just okunywa egirasi y'amazzi oba okunywa akasoda olina sasula $3 nga 3 egirasi y'amazzi oba egirasi ya soda. Kati eyo manya eriyo bi old money ebikadde ye kiri awo kulya ssente zaakyo kiri mu kunyumirwa. Abawala bagenda aspendinga ssente ze ne bwakwata $3 n'amanya agenze mwene hoteri gy'agenda osangamu bidadi ng'agenze akubye kali kamasu akubye kali kakumeeri. Wagendayoko? Sigendangayo kubanga nze ezo ssente nali nsobola ozijja wanzi nnyama yaalwo yali takola nakola. Nze namboze nali mu nnaku kwa America omanyi kye bayita church mouse as broke as a church mouse. Yoyo namboze bwe nali mu America kyova navaayo nga ndi masiikini okitegedde. Sigendangayo naye abawala abagendangayo nga bo munange bakuba ekyeyo kyabwe ne bwakwata $3 n'agenda n'atuulayo just mu hoteri eri
ng'agenda kujjayo kijjajja kyajja okukuulamu $10,000. Apola gye bali buli wamu beetunda mu America. Kubanga kati mu America is a bit better because they're not forcing you to do it, and you can make way more money from prostitution there. It is illegal. But of course waliyo abantu abakola companies nga kati waliwo website bagita Craigslist, sijja kulimba nagigendako Craigslist nga ba models ba advertising looking for models. Kati gwogenda okirikingawo nga bagamba looking for models nga tekayo ama model bichi obenanga go bagamba nti ogenda just ku serving a drinks. Omanyi model kye babategeeza ba malaya. Ngogenda strippers ba malaya ba strippers bwe bityo okitegeera baki advertising emirimu. So kati abawala bangi nnyo ng'olaba ayina amajja naye ng'olowooza agajjawa ng'ayina ki old man ekimala kyakola obwamalaya ng'agenda ne kimuwa n'addayo n'agenda n'anoonya ekiranga nga bitaano naye nga bigagga. Ki ekireeta embeera eyo? Kwagala kukola quick money kubanga abawala abasinga tulileze. Tuwale yagala kuyimirira ng'oyimirira hours 12 ebigere byo bizimbe ng'osobola okugenda ali ogwe ku mugongo gwo omusajja akuwa $5 $5 okyuzingawo okigwe ng'omukazi. Nze saalina connections ezo naye singa nazirina osanga nandikikoze. Why? Nalina abaana nga swana kumala ng'omwana onve waka abaana ngenda balekeraani. Saalina connections ezo naye nange osanga nandigudde ku kisajja nengwa mwe embeera naye tanyamba nalina maama wange era badinanga omukyalo oyo may she keep resting in peace. Omukazi oyo yamponyenza ebintu bingi nnyo kubanga nandi buyingidde obwamalaya. America yitesoboka naye ng'omukyalo oyo amakinga sure naye mbasizi musabye asiteekako ku kaadi. Wuyo omwana agambye nti enoveno ng'oli good girl good boy ofuuka kirala ng'otuuse eri. Nze ekizibu nze kati kankubulye my issue kyantuukako drugs pills because I could not cope with life of waking up nga seebaka. Kati bw'obanga omuntu yenna ali nomo oba olina okwebaka naye bw'oba olina okukola emirimu 3 ALLANCRUZ mu lunaku lumu ogenda kwebaka otya? Ogumu gutandika ssaawa 10 mpaka 9 ogula gutandika 10 paka woyagalidde kubanga ogwo gwagwe setting. Then kati ate weekend olina okukola ogw'ebbaala ekiro kati ng'olina okuteeka ogw'ebbaala ng'okolamu ki olwo? Kusavinga era drinks oshegera nga Robin mu kusavinga ekyokunywa olimo. I've done it. Nze madala mu Atlanta nalina okweyanga ennyumba yange almost $10 kyokka ya 1 bedroom nga nina okusasula rent ku endi y'omwezi abaana bange embeera nabo nga I have to pay $943 every month for rent. So nga nina emirimu 3 kati ekyantuukako waliwo ze bayita ecstasy pills. Ecstasy pill eyo bw'ogimira ekumakinga to stay up werimu cocaine werimu ki ekumakinga to stay up kwegamba nga toofuna tulo tokumala ekiro kiramba nga teweebase. Kati nze namboze munange waliwo muyaaye eno gyenkolera ogudde mu muyaayo emiwala ng'omuyaayo teguintroducinga ku ka ecstasy pill nga nkapopinga olukapopinga my friend tekampomera nga ndaba nsobola okukuba shifts non-stop nga seebase nga nebaka mu lwenjagadde tekanfuukira ezzike. Katya I got addicted. Nze singa nali siri strong nga nze because I gave myself an intervention, what they call an intervention. Kubanga nze abantu bankuza ne morals. Intervention kyeki? Intervention is gwe wetunulamu n'olaba nga like you've messed up like nga bwogamba nti no what are you doing to yourself Robina? Ne wetunuzaamu tooki ne weegamba Robina. Ne wekuba mutima. Kiki kino ky'oliko? Kati nze abantu bankuza ne discipline, bankuza ne morals. Naye natuuka eri ne zibula at some point. Empisa zisobola okubula ng'otuse ku bulaya? Natuuka eri ne zibulako at some point. Olwa life gye nali mpitamu nga ndi stress njagala kukola ssente mpitamu kino nkiri. Ng'ate eddiini esibuka eyo. Esibuka wa? Gwali UK tekyali makyaki, amakyaki kati gaafuuka mabaala. UK tekyali ddiini, mu America tekyali ddiini, eddiini yasigala mu Afirika ate nga nayo etandise okufa. Wuyo bakkiriza papa yakkiriza n'ebisiyaga okubeera nga babakkiriza okubawasa. Ne mu Bagambe Afirika tebannafuna leeta. Tebannafuna naye yabakkiriza abakatoliki oku-officiatinga marriages ezo. So kyenkugamba
eddiini esigadde mu Africa ate nga naffe ffennyini egenda etuddukako bwe tutaguma ne twekwata ku kigambo kino tugenda kuzikirira. Oba America is what they call a sin city. Sin city buli kimu kibeerayo nze tewali kyesirabye n'emmundu mu nsawo yange yatuukamu pisto ng'eri mu nsawo yange naye nga njijjeewa ku musajja eyali bba wange nga bw'abandeka nga ngamba totambula wekka nga agikwata agiteeka mu nsawo yange bw'ofuna ekizibu kyonna just pop the bullet kyokka nga nze simanyi naye bakuba mundu naye nga agiteeka mu nsawo nze ebifaananyi birina ku snapchat kuno ng'emmundu ye bw'aba nga ndroppinga off oba nga nze mudroppinze off ewuwe bino bye twakolanga ekiro nga mperekerako nankolerako naye nga mu America Atlanta yali dangerous ye nga street guy abimanyi ebya street mu gangster mayinze ba gangster oba bankolera kimbaagala nnyo simanyi lwaki naye fe abawe atwagala nnyo bad boys kati nga ngamba stay with the gun in case anyone messes with you just pop them. Naye nze nambooze simanyi nakuba ssasi era nga ngiteeka mu nsawo nga nvuga kimotoka kyange nga ngamba omuntu wajjira wonna nze nja kujjayo koko pa yanjigiriza kale kyeyanjigiriza is how to cock it. You cock it like this. How to do what? Cock it. So you cock it like this and then Robina. No sikesa. How you cock it? Robina wanyo oluzungu wana you know oluzungu mwana wa mama. How you cock it? So like natuka ku point mu Atlanta when nalaba ebintu bye nali sirooza nti ndidaba nako oba ndituukako nga ninganga ali mu filimu kitegeera kati bupuuzi obwo olwokuba oyo gaye gwe naye naye yali abutunda nga ye drug dealer bwentu when getting addicted to it naye nga bwe nagambye I gave myself an intervention natuuka nga mpeddewo tolaba nti oli mutono naye ng'oweddewo mpeddewo ddala ng'omubiri gwange tegukyasobola kunyirira nga sibitegeera nga nfuuse nga drug naye waliwo enatuuka ne ngamba Robin naye nze ekintu ekyankeepinga safe baana bange kubanga buli bwe nalowoozanga obwana bwange ne ngamba Robin put yourself back in check ekizibu kyonna kikutuukako obwana bwo obulekedde ani okitegedde so abaana bange bangroundinga nnyo era when I reached the intervention I looked at myself and Robin I don't know what are you doing to yourself era nentuuza omusajja yali bba wange ne mukwano gwange bali bamuta Inda ne mbagamba you guys nenkaaba amaziga ne mbagamba I don't know what I'm doing to myself but I need to stop nenkaba amaziga nga kwegaba I'm feeling so down on myself fully kiki kyentuuseeko bwentu bwe nalekerawo okukozesa pills nenzivaako siddanga muzikwatakira nebaza mukama nti nawona addiction eyo naye ebintu bingi mu America because of the lifestyle what you have to go through ekitegeeza ku kyeyeeyo omwana abaana abawala advantages z'abaana abawala amanya chances z'abaana abawala okoppa emize nyingi nnyo okusinga omwana omulenzi alina abalenzi kyekimu naye ate abalenzi bo ate kyabwe kiri more dangerous depending on what country you even go to abaana eringa bwe kugamya amamundu abaana abalenzi be batambula n'amamundu kati gwe otuta omwana w'omulenzi let's say alinga 17 abaana bali 17 abeera easily influenced kati depending on what crowd gy'omutaddemu oba wa gy'omutadde depending on the environment gy'agenzeemu byagenda okuyiga bw'omutwala mu neighborhood ey'abaddugavu Abamerica n'omutwala mwaga amasomero se bajja jjikuba emmundu bajja musibako kito kyova nti no oyina omwana either okumubuulira bulungi oba okumusabira okitegedde oba okumanya nti najja bikola okitegedde nze nava mu famire y'abalokole nga sirowooza nti nosobola kukozesa drugs but I did because of what I was going through. I was not mentally there. I was in a different mental state. Kubanga botuuka eri mental state yo ekyuka kubanga byoyitamu byokka bikutormentinga psychologically nga sometimes you have to resort to alcohol, binge drinking, using drugs, sleeping with men unnecessarily because you're trying to kill a void gy'obeera nayo munda okitegedde so kati bano abaana abawala abapapira okutambula abapapa nti kiyoyo bagambye ogenda wano first look into what the opportunity is. Ne Robin oli muwala okyali mu myaka gya kivubuka gw'oyagala omwana bamweka trip ke
akalekewo bwekaba just ka trip ng'okomawo mu wiiki emu anti amwe byonna mwe biva anti kati kiri bwe kiti bw'oba ogenze ku trip bakukulidde return ticket kyekino kyengamba mukozese obwongo bwammwe bannange you people olina return oluusi ebaako anti ebeerako naye gwe abalina gisigaza kubanga ti nze bwentuuka ng'ongambye 1 week nze nkola ku tv ogenda kunsigaza otya nga nze return yange enjina ne airport manyi weeri tulekerawo okubeera basse kibotte no one should take nga bwe mbagambye no one should take your passport you reach there kwata passport yo ng'obwoba omusajja yakututte funa mukwano gw'oba omuntu omulala ogimuwe togenda nayo bw'obanga omuntu gw'oli naye tomwekakasa kubanga they can bully you n'agikugyako ate yogera buli woolaga baako ne gw'ogamba baako gw'ogamba nze passport eyange kasita ntuuka mu nsi z'ebweru banage is one of my prized possessions because kyekinjogerako kyekintu ekiraba identity eyange wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty tukyensobola otutambulizaako ekintu kyonna so omuntu bw'akugyako passport aba takwagaliza abamubbi era abamufere bw'olaba omuntu nga mutudde mu nyonyi ng'atandika okugamba no you bring I can be with your passport here bagenda omanyi tuno bamanyi nozitunda amanyi ogikugyako kati ezo passport zibabajjako bamanyi oziweereza e Uganda omulala n'agitambulirako people batambulira ku passport z'abantu abalala lwakuba kati ekirungi kino ekigalo kati nga American passport wali visa yawali tosobola mala gagicuppula kyenkumu kino bw'otuuka nga tonagenda wadde mu visa ku American embassy babikuggyako byonna 10 bye basooka okuggyako n'oyingira system butereevu naye waliwo akuggyako passport n'agiweereza omulala n'agitambulirako depending obuse obwo bagendagendamu obwo bibeerawo bino ebintu let's be informed. Let's be informed is the key word because ebweru bwewaawo sente gye ziri abali hard working abaagala ozikola tujja bayamba mugende muzikole okitegedde naye ogenze mu channel ki okoze research atya ku nsi gy'ogendamu nze nina brother wange this is sad era I shouldn't okay I'm gonna tell this story because it will teach someone else there, a parent or whatever. Na brother wange bamita Benji mugenzi kati yafa. Na ye yagenda mu America nga muto omuvubuka. Kati bwatuuka eri ye amanyidde ye mu mind ye ba offset ba Gucci man ebyo byamanyi bye biri mu America. Bayimba bino Percocet is a drug. Percocet is a pill. Bano ba offset group ya ba Migos bayimba enyimba zaabwe zonna zibeeramu babogera ku bawala drugs guns violence that's what their music is all about tubana nti nabatinja bawano bibabeera mbawuliriza kubanga bo balaba offset wakabi sharora bishop tibamanyi nabibogera abamu kati ogenda abamu babitegeera kati wawuliriza ebyo n'alowooza ye lifestyle eyo eri mu America n'agenda eri nayagala okubeera kwevo nagala okukwata emu nagala okwambala zi Gucci okitegeera so my cousin my brother when he went there he's my cousin brother but mama wange yamukoza he went there and for me personally because I was with him yagenda ne mentality enchamu as far as understanding what this life is about or calming her down okitegeera and because ye yali already ye mind ye agirina tiye kino kyayagala I had to let him free do whatever he wanted to do era na twali state yemu na moving yansuke California nange nengendayo but he got influenced by the wrong crowds by the wrong people addiction took him over he's dead now it's very unfortunate naye afa batu deserve
twakaliziika mu March ate nga yafa mu covid nga naatera okugwa kitegedde so because omwana bw'agenda nga tomubuuliridde tategedde kikyagenzeemu ate ng'ali stubborn mentally kizibu oluusi okumuwonya kitegedde ze brother wange yafanga masikiini motoka zamukuba ku highway tetumanyi kyabaawo fe baatugamba yayingira highway motoka ne zimukuba n'afa nga omubiri gwe teguli unrecognizable kyova baatuweereza vu nga tebasobola nagulinyisa nnyonyi guutisa omulambo gwe baagwokya bwokya ne batuddiza akabokisi kevu bwe kati okitegedde so bino ebintu mubitekinge serious abaana bafudde manyi abaana e US abafudde because of alcohol they became drunks naavuga emmotoka ng'atamidde n'afuna accident n'afa ng'avudde Uganda agenze mu America kitegedde manyi be bafumisa ebiso e UK abaana b'Abannayuganda bangi nnyo abato be bafumisa ebiso ne bafa because of the life they've exposed them to. Gwe maama otwala omwana e UK mubeera mu Tooting middle of South London Brixton middle of South London omwana tomanyi kyomutaddemu Tooting fe gye twabeera nze gye nasookera kifo bakita Tooting waliwo Tooting Broadway waliwo ne Tooting Beck ezo zite Tooting kati eyo South West London Abannayuganda basinga babeera mu East okitegedde ne mu North naye omwana omutwala kati ng'ekifo nga Brixton Peckham Banigeria abaddugavu bangi abagangsta bangi Brixton abajamaica bangi ekiso kingi so ebifo by'abaddugavu always byebisinga okubeera mu crime kati gwe ng'omuzadde you relocate your child omujja eno Uganda abadde agenda eri Kapeka Primary School awezezza 13 omututte e UK omututte Brixton gye mubeera olw'okuba ye wali obuyumba obuli cheap omututte Kasomero Stockwell Park High School eri awo it's one of those ghetto schools mwe mubeera abaana abaddugavu ab'effujjo agamba some Brixton High Battersea Technology gye nasomera ba ghetto omwana omututte asanze ba gangster mu kibiina kye yakava mu Africa musajja atu accent ziri fane batandise omubuulinga atwayiza okweyogerako bamukubye talina kyabakoze kati gwe otuuse mu ssomero tolina kyobakoze ne bakubuulinze this African man with African bonna bakusekeredde obagambyeko bakola batya bayinza okusanga ng'otudde awo oba olina akakofiira n'akajjako you African man nga naye muddugavu what's up what you talking about what you saying nga kikukyokooza oba kikusanze ku bbaasi oba kyagala kubba kisanze okukyokooza otwayinza ndeka kikubye punch tolina kyomukoze kyokka omwana we yakava Uganda kati omutuuziza mu bbaasi ezo bamukoze eki bamubulinze olowooza what are they going to grow they're going to gain like bagita defense mechanism. You grow a defense mechanism where now you want to fight. You want to fight back. So depending on what defense mechanism you've taken, you're also going to go fist on fist. Oh, now we're gonna tanko tambula nakambe mwana avudde wakavudde nakamba tambude tomanyi tageze nakambe kubanga gotomanyi kimutuse ko kusomero. Atuse wali olusi bamutawanyiza ajje yakamba afumisa omuntu. Kwelwana ogamba omwana wange gwe najje kamba. Omwana ate nga elinga mukomera. Abadde ye defendinga niyo okuba afumisa omuntu okwe defendinga eniza mukomera omwana obamusaze muto yakayingira high school gangs je ziri zijja ne sigamba gwe you're part of our gang now you refuse you die because now if you know if let's say for example you join their gang golowooza nkanjo ninge bikutamye olaba bibakola si birungi mbo yaga kuvaamu you will never be safe if you leave a gang in the UK or US or anywhere. You will never be safe. You can't go in that area anymore again if you want to be alive, okay? Kubanga katoina intero yawe. Oyino byebakola obimanyi osobola balopa kati baba balina kutta busi obosigale mu muganga forever. Oshagedde kati omwana omulenzi omututte bweru soko olowooze waje mututte wawe mutadde ayina emyaka emeka kiki ekisobola okubeerawo
nze bino byenkugamba byonna bannambinako proof lwakwasaga kwogera so much of my family experience but nze mpise mu bintu mu life n'abaana ab'enjawulo family yange ffennyini bakubuulingako nze bambuulingako munange omanyi kye baali bampita baali bampita Mama Africa mu ssomero basooka ne bampita baali basooka bampita the African girl with the big butt nga nakatuuka awo high school that African girl with the big butt kati waliwo akawala baali bakayita Shelian nga ye alowooza ye muwala asingayo obulungi ku ssomero yasinga ebbina eddene nange sina bbina liri awo ddene naye eriwe ebweru tebabeera na bubina kati nange nalinako katono nali 13 or 14 nga ninako kati abalenzi nga the way they explained to me jukira najja makati ga tamu nga tamu yatandika nezija makati kati everyone recognize you kati abalenzi bagamba yo have you seen the African girl with the big butt kati ekyo ne batanga kati waliwo mwala nga tiwa Sheriani yajja ndi mu layini y'emmere ng'abikula nsawo yange olwokuba ensawo yange ali mpanvu ebikka akabina ne blazer nga nyambadde bika omwana nambikula bw'ati mbwalabe maikabat olwokuba abalenzi bakawaanya ennyo omwana ne mugamba lwaki ombikula kampita ku nothing ne mugamba what mama wange yangamba abaana beno bafumita ebiso nze mama wange yandabula yangamba abaana beno bafumita ebiso totawaana kulwana n'abawala oba mulenzi oba ni bafumita ebiso kati mulange nengamba ono omuwala ayagala okuntandikako olutalo gwe omuntu gy'aviira najja nakukola bw'ati n'akubikula nemugamba kiki ne kampitako kati bannange nze nampoze mukazi watunkoze eki mundekesaga kunfumita biso byammwe okitegedde Sheliani yanfukira Sheliani nga buli bwansanga omanyi mwana okusanga nakoona nakutumya bw'ati muwala nno naye lumu nagamba enough is enough lumu twekuba omanyi walira zino phone box ozitegedde mwoyingira n'okuba essimu tuba tumaze okusoma antawaanya bansikirira kati munange ebakuba olwali mpitawo bamsekerera look at her with the envili zanga bazita horse hair naina braids look at her with the horse hair we're gonna burn your horse hair nga bampita zibbi zonna sina kyembakoze nno n'olwokuba abalenzi bansiima kyekiba enviri zo banzita horse hair bobeera ne braids horse hair omwana yajja ne lightambo ayagala kunjokya awo wemukwatira n'obusungu bungi ne muwuba ne muyingiza phone box kati ni bwe kateeka kasenge ne twekubira omwo yali muwala mulenzi muwala ne twekubira omwo banne ne balyoka batusavinga ne batutaasa mwekubiramu eddakiika mmeka tezaawera nnyingi nnyo kubanga natya nga sagala bansibe so ne twekuba naye nange nakikuba kyali kimmanya nakikuba ne kifunamu wano ekimmonde naye nange nekinkwagulako ku face omanyi abawala tulwana twekwagula kyankwagula mu face naye nange nekuba ekibonde mu face mukumanyira nerwanako neokuva olwo nagamba sibiddira kubanga okuva olwo nze nga nfuse enemy of the state ku ssomero emyaka gye nasomera ku ssomero bakutyamukko naawe bantyamu kubanga nange nambooze sinyigirwa mu ttooke kati lumu mbadde ne mukwano gwange bawita Lydia Mutanda kati Lydia waba omulenzi naye yali mufirika ng'atutawaanya nnyo omulenzi oyo ng'ajja lusi ng'atukuba ku bubina ng'akuba nnyo kabina ka Lydia mukazi wattu ali very pole munnayuganda naye abeera London naye ye yali first friend wange mu high school eyo kati wentuka mu high school ye munnayuganda gwe nasangayo nga ne twefuuka ba mukwano era nga kati wali omulenzi ng'ajja mu kaseera mukuba akabina Lydia omanyi kye yabakola lumu yajja omulenzi namukuba akabina omwana yajeruka nego kyalo gwe tomanyira toddangamu okunsiruwalirako nze nja kukuba ebinyo omwana yayomba mu Luganda kyokka nga gwalibaddeeta mayiruga naye omanyi ekyabeerawo omwana omulenzi yadduka emisinde ng'alowooza bamuteekako kaasi ng'alowooza bamukuba sipeero kubanga oli yadda mu Luganda kati ng'alowooza bamukuba vudu nga negwe kyalo gwe toddangamu okumanyira osinika ebinyo omwana yanyiga omwana omulenzi yagamba I'm so sorry ng'alowooza bamuloga naye akantu ako kannyumira okuva olwo Lydia akyaliyo Lydia gyali yawasa muzungu bamufumbirwa omujafumbirwa muzungu alina n'obwana bwe kati busatu buzungu bukyotala naye nga oyo yasooka n'okuba olaba kyotala bwe bakulema nze mwana kikulu abasajja bazungu bagonvu nnyo nze manyi nga bwe nkugambye nze ndiwo abasajja bagangista bano bayanga boy okitegedde kubanga nze ndi dominanti tebanfuga oyagala omuntu nga naye ayinawo ekibuli ng'alina ekibuli nga nange tukirina naye omusajja ali soft mwana si byangu ate tata abaana bange ayasooka yali soft naye era kyova tebyakola
Ekitegeeza Robin omuzadde abaana abavubuka before you travel bw'oba maama nga wali otambuddeko nga wali wadde ku Bulaaya eri abamu nga bagenda mu retirement gagamba kanzire e Kampala buulirira abaana bo gy'oleka omwana wo manyaayo kikosi kikyalimu ne bw'aba muwala naddala abawala fe abali singa okubeera vulnerable obviously waliwo mukwano gwange abeera East London yakomyewo wano juzi n'agamba taddayo no like ali mu retirement ayaga kunyumirwa apartment ze sente ze n'agamba naye abaana bange baŋŋambye bajja kuba bakulu era n'aŋŋamba naye Alan kankuba n'essimu oyogereko n'abaana bange kuba bajja n'abakubira n'abatera ku video gamba hi mom naye baba abaana baddamu arrogantly omwana we bweru hi mom oli atagambwako hi mom hello, I'm here with my friend ALLANCRUZ. He's a journalist here in Uganda. Okay. Do you really want to talk to him? Nabagamba, are you coming? No, mom, fuck. Uganda is shit. Well, shit. I can't really come there. And yes. No, I canceled the trip, mom. I'm not coming there. Uganda is shit. I don't really want to come there. Ngamba mukama katonda wange kati omwana bw'atyo abatakyalina omukyala n'agamba yakutte kutama n'agamba Alan mbadde saagala kuddayo London ne kati abaana bange baba basigaddeyo kitegeeza nina okuddayo Alan okusookera ku makya nga abaana bo beekubye amasasi oba abaana bakubye amasasi omuzadde naye kati omwana waayogerera bw'atyo kati bw'oyogeddeko kino emmanya kati teyajjanga kati wulira ne poliisi zibakuba amasasi poliisi kati wulira Alan omwana we UK oba US asobera muddugavu gwe tageti ya poliisi akustopinga nga tolina nakyokoze bano abaana bemuzaala tebalina discipline amala gaasama owa poliisi amustopinza akubuza why you stopping me kugamba ssebo katulabe gundi registration yo biki ng'otandika kuleekaana kasitolaga aggressiveness yonna move yonna gy'okola ajja kukuba essasi kubanga ye aba alowooza ogenda kuggyayo essasi kola ki kumukuba kati ajja kukuba gwe okusooka naye oba ogenda kuggyayo oba oggyayo ID yo olina omugamba sir I'm reaching in my to remove my driving permit please tosobola kumala ga reaching ngo wa poliisi akuli wali watembera ba mu firimu ebyo bituufu abaana babakuba amasasi omupoliisi ate akusooka katuyigirize kati olaba e US bw'oba ovuga US UK ng'ovuga emmotoka owa poliisi n'akusitopinga bw'ati weefuula effala hi officer how are you license and registration may I please reach for it may I yes omusaba bw'ebanga teri obanga eri mu pocket yongamba I'm going to reach in my pocket and get it olina omubulira kyogenda okukola guno ne gusigala eno oba I'm reaching in my dash box to remove it you have to tell them you have to be very calm yes sir sibyakwepakula wepakusunoogwe neweepakule akugamba gifulume gaana ajja kukuba essasi ofe kubanga ye bw'anaatuuka eri ajja kugamba he used force he was aggressive I felt scared for my life you are a black man bakutya bakulaba nga nsolo mutwala abaana bammwe bweru abaana abaddugavu neeri bakulaba nga nsolo you're the target is always on your back the target is always on your back because they want the black people to die they don't like them they don't want you there they don't want you drugs basula mu neighborhood z'abaddugavu emundu basula mu neighborhood z'abaddugavu mwette mwekka olowooza baani abateeka drugs n'emundu mu community bapoliisi be babiconfiscatinga n'asanga drug dealer ne bakolagana naye n'abimuddiza nebikoma mu street nga ye afuna essente mulowooza Uganda yokka erimu crooked cops no nebweru gyebiri baakoowa omuddugavu nali mu bbaala emu ne mukwano gwange bamuyita Uncle Dan eyo sides e East London kino ekivu kya Africa ekisembyeyo
naina nali ngenze waliwo hood yange ya orange gentero okwambala wano twagenda mu bbaala nga nyambadde hood nga nkitadde ku mutwe then nali njogera ne anti wange ku ssimu abeera London naye nga ye abeera walako so nga twogera wano anti wange oyo kyava ŋŋamba Alan bwe nakwata bwe nti essimu okunda ku video yayogera nange mu ngeri nga ali scared instead of saying oba hi Alan welcome kyasooka ngamba yaŋŋamba Alan can you help me and put that hood down? Yes. Nemugamba why? Nemugamba no, and Sarah, I'm enjoying life. I've come to London. Nangamba Alan, listen to me. Put that hood down. Nenjijjako omusanyusa. Yes. Netunyumya bulungi netumana ensigninga out ku ssimu biki. Nengamba yono anti mukadde tamanyi biriko nenjizaako. Nga gwe tomanyi kyategeeza. Yes. Twali mu bbaala ngerimu abazungu bangi. Nentambule nga bwe nagamba nenkola mu hood bwenti nenga kantambule kene bbaala ndabe. Mu kutambula kati ngenda okutunula emabega nga waliwo omusirikale ajja atambula nenga amonitoringa. Then nentuka awantu nenyimirira nenkola mu hood bwenti nentunula bwenti nanve emabega nankona ku mugongo bwati waneno nanga hello nga hello. Now, what's your name? I'm Alan. Where'd you come from? Akwekengedde awo. Nanga nandagira mulagire jembera biki. Nzibya address ya mwengambi manyi. Osegedde. Kati natandika okubeera nga ali suspicious. Simanyi address yange simanyi biki. Paka bwe namugamba nazze leero nva Uganda. Bambi. Then nangamba why is Uganda? Nemulagira East Africa blah blah. Awo nga profiling profiling. Yali mukazi. Kati ngenda okulaba abadde ali suspicious. Kuba yali ayogera, yali atandise okwogera nenga ndaba ayogera bwati. Nga bayogera kana akantu. Bwati. Yeah, he's from Uganda. Kati nga bamugambye dda waliwo gwe twekengedde waliwo abakulabye dda. All of a sudden nakakana nga maze omugamba nti I'm from Uganda. Then she yaddako kola. Okay. Alan, I'm sorry, but you have 15 minutes to move out of this place. Konze, why? Nangamba, why are you putting that? Can you please put the hood down? Kati UK. Nenjiteeka wansi. Mwenajiteeka wansi nambuza bani bendi nabo ne mutwala ku table. Munamutwala ku table. Accent nezitabukaawo nayogenda bano bankoddani bani ne bamugamba we are sorry abalitamanyi biki nangamba next time you should be careful. Kati bwe nayogera ne anti wange nziramu mukubira nga mubuuza wabadde ngamba ku hudu nsanze omusirikale nangamba so Alan you put that hood back. Namugamba nsinze mbadde manyi swaga ndi mukulya swaga nangamba listen oba mubbi butemu wano omwana omuddugavu oba omuntu omumenyi w'amateeka bw'oyambala hood oba okweka face nangamba kyovulaba wana move around the streets oba gendako mu paaka z'abaana abavubuka ojasanga abantu abasinga tebalina hood tebazambala nangamba ebyo babikola ne babisindikira mu eyo naffe wano hood etegeeza kirala mubbi bano abaana bakuba bannaabwe ebifiso aba yebise hood kati buka sitabakulaba ng'otaddeko hood ku mutwe automatically balina okwekengera oli mubbi. Hood ze zino jacket eziriko ebikoofiira gwe atakitegedde hood unoyambala ekijaketi nosaka obukoofiira tebabimanyi naye omuntu ova wano e Kampala kiri kye twogedde ekyokubriefinga gezaako okubuuza munnange ŋŋenda eno bambala batya beeyisa batya nti nze oba oli awo ne ba celebrities baffe wano tebamanyi na kumanya nti bw'oba ogenda mu nsezi enjawulo biki bye batakolerayo. Do you smoke on street? When you smoke on street, what happens? Exactly. Onywa enjaga ekomawa. Kati briefing kintu kikulu nno. Bachi undermining the look over it. Kwegamba ne batakifaako. Kuba tubadde ku muwala yekka
me in general someone to be briefed where you're going kikyogenda okukola n'okubeera ng'omwana abantu abo beeyisa batya omwana olina omubulirira nze nnyo ekirala kye nali simanyi nti mu nsi z'abazungu tebabuuzabuuza tebemanyiiza era jojo oyo ne mukwano gwange Richmond yasooka n'amperekera n'antika ku train n'entwala e Milton Keynes so jojo obudde bwali bugenze n'antika ku train nga nina train eyo simanyi erina okuntwala enzije e Milton Keynes entwale ku train station endala then nenye simanyi connect na northern simanyi London Bridge simanyi ki nze nga mmanyi bw'otuuka mu train nga bw'olinya taxi osobola obuuza omuntu n'omugamba nti hi Robin hi excuse me madam I'm heading to Kyambogo zino taxi zigenda Kyambogo bwe yantuusaawo train nembuuza omwami eyasooka nasooka buuza mukyala nga tuli mu train nga ntudde nenemanyiiza hello madam nga bwontunuulidde hello madam atuona neyogerezaako ensirika train etuka nevaamu nenga nembuuza omwami hello sir how are you nanyamba nanziramu I'm okay how are you naye buuza olate ono niga ayogera nange kiki nemugamba can I ask for a favor please okay ninga taseeka nemugamba please I'm looking for train connecting to the northern simanyi London Bridge simanyi biki nantunulira bwati nangamba fuck you is that my job wakitya ntunula emabali nentambula kati neŋŋamba kati ate awo amagezi kiri kyoyogedde ekyokusoma Google n'ekirala amagezi we ganziriramu neŋŋamba naye listen zino karakita tuzeemanyiiza e Kampala Alan tunula ku kisenge weebiri ebintu weebiri nga waliwo sayini eziraga obulungi nti oyagala genda ku gundi oyagala genda wa nenzisoma era tekanneebulizaamu kati waliwo we natuuka nga nofuna akabaasi akantwala Forest Gate ate obubasi bubuzaabuza baŋŋamba Richmond aŋŋamba 24 noonya simanyi 24 simanyi Alan 24 evaawo essaawa bwe ziti etuuka bwe ziti tuukawo mu budde bino bemwebesa leeta ogituula n'oginira another hour nno ogimisinga nentuuka nga ndaba tekajja mu lugezigezi nendaba omuvuka omuddugavu neŋŋamba olaba oli omuzungu ampisiza bubi kati omuddugavu ono ono tuli baddugavu nemutuukako yaŋŋamba stupid don't disturb me ate ojja de accent yeri yennyini hello hello good evening good evening ebyo bibuuzaani anti eno batusomesa mbu oluzungu bw'ogamba good evening sir oba hambo hello good evening sir ebyabo tebimukwata nako sitandi saawo ddi stop disturbing me nenkenoonyeza musome mpola mpola era nengenda nga nsoma obupande nenjifuna naye nagamba abayimbi baffe abagenda e Bulaaya nekino abasinga tebakimanyi ate bo batuuka eri Steven was babatambuza woteeri yingira naye kina lesson gye kyampa ku Bulaaya kati nayiga era bwe naddayo omulundi ogwokubiri ne omulundi ogwokubiri gwe nagenda e London banaye nasiiwuuka empisa sibuuza seebuuzisabuuzisa sigambagamba sorry sorry ko nakayiga kubanga omuntu munange of course bw'omulinye you have to be sorry omuntu ne bamutuddewo muti obanga oyagala kizigo kino n'okola bw'otoga excuse me sorry obadde ogira otunoga sorry ko ka sorry kalina okuba ku mumwa ako nakayiga mu bazungu ako ka sorry ko kalina okuba ku mumwa naye kati nga bw'obyogeddeko if the girls the boys oba abantu mwenna
abali before you travel okwebuuza n'okumanya nga tonnava wano ewammwe waka wano kubanga nja kukubuulira amazima nga bwe tubali twogera ku trafficking waliwo omuwala yali ogi wange omuvuka yamujja wano n'amutwala mu America n'amugamba emirimu tujja nnoonya n'amukumira mu nju bw'atyo bwe mutwala mu shopping omanyi embuzaabuza yo yezo ensi ezina human rights yo toberanga muntu bakubuzaabuza bakutwala mu shopping bagira batya naye ne neighborhood mwe basula nga bazungu beereere talina gwe yayogera naye paka emyaka nga ndowooza omwaka nga mulamba ng'ali mu nnyumba bamutwalako out bagendako out amuza mu nju bagira batyo bambuzaabuza tayagala exposinga then omuwala bwe yali abinyumiza era yavako eno sho nangamba Alan kankubuulire human trafficking abantu balowooza nti wa mulundi gumu gokkoyo w'okukwata by force omuntu namujjako passport nanga here omuntu asobola okukola human traffic nga tutegedde oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona beesike babikuleetere w'oli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700-389-155 oba 0700-389-147 oba ku website www.nairocargocarrier.com ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America Nairo Cargo Carrier yebireeta n'akubeeza mu ngalo ze bwe ziti nga tolina woddukira community gye mbeeramu y'abazungu buli omu akola bibye kati naŋŋamba kuba nali nakinyumizaako isima ekyo ekintu naŋŋamba waliwo nolawe nakulaba nga onyumizaako isima naŋŋamba wano basobola okukola human trafficking nga community gye mulimu y'abazungu buli gw'obuuza takuddamu oyidde mba omugamba good morning takuddamu kati nga weebuuza ani gw'onaayogera naye akubuuse kubanga yakuleeta ku America oba yakuleeta e London community gye yakutuusaamu akukumiddeawo y'abazungu takutwalako wabalala abasobola okubuusa tasobola kubuusa kugamba nti munangano tuma tunoonya emirimu tukola bwe tuti buli kimu yalina okutegeerera ye kye yasooka okukola kujja mu community y'Abannayuganda abo bakumaze n'akutwala abamu balina amaka nga gali bazita batya ezo country homes mu suburbs eyo muvuga muyita mu bibira nga n'osanga ekyalo nga kiriko amaka naye nga tomanyi neighbor oli nga obuka kyalo kiramba okusanga ennyumba endala nagamba so human trafficking ng'olina akataboko olina buli kimu tosobola vuga mmotoka kuva awo n'okutuuka mu kibuga ate awo America yo weekutambira ne bw'otuuka mu kibuga akabuga oba kasiti akaddako awo toyina nawomu ogenda tandikira ate otya kati naye nga ŋŋamba Alan kuba twakinyumyako wano eri abo abavubuka abeefunira abawala abaakatuuka nagamba Alan wano wali human trafficking ow'ebika eby'enjawulo era bagenda kujja batubuulire stories endala zigenda kuvaayo ng'ate ziva mu sife ze tutasuubira oli agambe kati nze kye mwayogeddeko mu kiraba nze adagayi nabeera naye okumala emyaka 3 nga nkomidde mu nnyumba nga tugenda fu shopping biki ebyo n'akatabo kange manyiwe kali buli kimu manyiwe kiri naye nga sina bisobola tandikira n'abalenzi babi bakola ako abalenzi bo kyangu bakwana mangu ebikazi nagamba oli n'omubuuza n'omugamba naye ku simu okwo toyinaako WhatsApp na biki n'ogamba nkubuulire WhatsApp ngani ali e Uganda oba ali wano kubanga ne gye bakututte tolina gw'omanyi owa Uganda ogenda mu WhatsApp ng'agenda kuyamba muki n'ekibuga ky'olimu erinnya tasobola luyanaosinga Massachusetts akubuuza nsindikira pini yo
ogenda sindika pini oyina gamba wala. mama do you know that where that guy took you ntinedda bwoba Kampala nja kututembalala ndi gulu 5 hours away ng'onoosangawo omuntu omuddugavu even to start oba oyinza osangayo omuddugavu omu nga tava na mu Uganda kyokka akugamba nagamba yakututte eggulu naye shift zange zintwala but singa osobola okufuna engeri gy'ovaayo n'osembera paka nga wano mu kifo gw'ekiti sobola okukupiikinga awo n'omugamba sirina ngeri gye nsobola vano kuba okuva wano okutuuka gy'oŋŋamba tuvugawo motoka ate yanvuga si tewaliwo baasi train tetomayiwa n'okutuuka ku train wennyini ogenda tuukayo otya nga tolina mmotoka America eyinza okufuukira ezzike nga tolina mmotoka nga tovuga kati nze kye nakkiriza Robin nakkiriza eri abantu human trafficking wangeri nyingi oli asobola okulaga nga akuwadde freedom mutambula n'akutwalako mu paaka naye nga making sure eri mwakutambuliza tosanga omuna Uganda tolabuka eri mwakutambuliza tosanga omuna Uganda bwalaba ng'oli agenda obuka ng'akuzigika ekirimu kati ng'obeerawo kati abamu babeera naga nze mwana gwenze simanyi lwaki saagala beera mu Bannayuganda kumbe oli eyakuleeta yakulaga nti okubeera mu Bannayuganda kibi nnyo nti tobeesembereza kumbe akimanyi nti Abannayuganda tetuganye babi mwebali ababi naye n'abalungi ate mwebali abajja okukubuusa ekituufu ne rights zo kubanga tiffe nze nagendayo nzife ababeerayo tulina Abannayuganda abalungi abaatubeererawo era nono omuwala omuwulidde ti abantu ebe yagamba abantu beeri babi Abannayuganda balina emitima mibi nnyo naye osangayo oli ng'ali god sent kubanga nze stories zange eza America zo we namanya nti eri Abannayuganda ate ezizo zo abalungi nze story nina nnyingi eza America nze byempiseemu mu nsi naddala eyo eya America bengi osegedde nti buli lunaku ntwalako obutuuzi story emu kubanga mbiyiseemu era nze mba nkugamba ekintu kirowoozeeko kati waliwo omukyala eyaŋŋamba waliwo episode gye twayogerako nti n'obufumo bwa kukola ki bwa making appointment nagamba hey Robin si buli omu nti relationship ya making appointment tetwogera ku mmwe abaasoma bakola zi 9 to 5 mwasoma mwe mwali balabufu bawe akola 9 to 5 nawe okola 9 to 5 abaana babeera mu daycare sente zammwe mukola twogera ku ono omuntu agenze ng'agenze kukuba omukwano bamuyita Jane okitegera omukwano gwange bamuyita Jane ali mu America eyo yaŋŋambye gwe wamwadde enamba yange naye yaŋŋambye programu yaffe gye tukola ne Robin emunyumira nnyo okitegedde so twagala abo abaana abali eyo kati ng'era ono yaŋŋambye mbuno anoonya mirimu kyokka ali Boston kwatamu katono awo katono nnyo tukomawo so mukuliko eyo Robin nga tumaliza show yaffe omwana agenda okutambula oyo oba muwala oba mutwatanse tugamba specifically abawala naye kubanga olwa stories MBS naye buli omu agenda okutambula tukize tugaane abaana abasinga ng'ogenda mu ezo ensi ze tuyita first world countries oba ezimu the second buli omu getting excitement ebeera nnyingi nnyo naye bintu ki beyinza okugamba watch out first of all be informed information omuntu bw'akuggyako information aba ajja kufuga bulungi era basobola okukola kyonna kyayagala so be informed if someone tells you mugenda Turkey tugenda Dubai tugenda America genda ku intaneti noonya bw'aba akugambye ekibuga teba akugambye mugenda Boston genda onoonyeko Boston internet omanyi Boston eri etya eri ku East Coast oba West Coast America nene North America kati bayinza okugamba ogenda Maine nga goma egenda mu America ngenda Maine otuke Maine kabuga kalyawo katukalyawo ku East Coast kasembereyo ddala eyo kanyogoga tomanyi bwa gy'olaga ogenze mu Antarctica empewo gyegenda okufuuyira ofe so do your research wabeerayo bantu kikaaki mize ki bakolerayo ki keyword ogenda kutuukirawa kubanga teri kintu kibi nga kutuuka ng'ogenda kubonaabonerawo nga wakagwako anti gwe boyfriend akugamba
baby, I got your visa, we are going to London, we are going to America, bichi, go getting excited, go kwata bag. Ngogenda. Manya, ngenda kola chi. What is my goal? Am I just going to go kujoining a musajja chichi? Do I know anyone there? Nina gwe manyi oba mukwano gwange wakiri kubida Robin ngabe Robin ino omuntu gwomanyiko e Canada mpe namba. Nina senga asidi jali. Nina abana banje Canada. Nti manya ani gogenda mu banange. Ate unakutwala bomala ofuna contact y'omuntu ali mugambe bannange bangambye bandeeta Ontario erieti naye bangambye ekitundu bwe kiti bannange wamaawo wali watya oli agambye ekyo ekisinga okukolebwayo batwalayo baana bannayuganda bawala be bajjeno bwe bati era bakola bwe bati. To getting excited lwalinnya lyansi. To getting excited lwako bagambye Germany tube tunava tugende Germany tugende France tugende biki abantu bakola ebintu byanjawulo mu first ask, do I keep my passport when I reach? Because if you can't keep your passport, you're being trafficked or you're mufere, era mulima ne webera agency is abawalabu. Even them, they're not allowed to take your passport, which they do for all these girls. Because apparently, omuwala, don't take their passport. It's illegal. It's illegal. Find another way to keep tabs on them, but don't take their identification. Kubanga omuwalabu wa mutiranga taina wade wamufunira bamukumu ekimwogerako. So be informed, know where you're going, who you're going to see, and what are you going to do. Use the Google banange muina smartphone mugenda ku Snapchat zoka no. Abawala bana Uganda oba abana bana Uganda tuberanga so dense kati gunga guwagambi wali ku train ebipande bibera mu big letters. Nga buli kimu kikulaga southbound, northbound, but because we don't like to read tetwagala paying attention to detail. Nature ekibalimeso okufiling application n'okuba basente zaabwe. They don't know how to pay attention to detail. Atunya application nasituba ekibuuzo atisomye bubi takitegedde bimulemye asasudde sente bamifilingire. So pay attention to detail. Kunoonyereza weebuuze bannange ekintu kibayita okwebuuza kikulu. If you've had time n'owuliriza message ya mwana muwala ono gy'asindikidde Robin ate ekirala tubaye tuteesa bw'oba olina ka story ngoyaga tukasharinga tukawulirizeeko katubuulire osobola okuggyako erinnya nosika nogaa hi Robin I'm Gundi nosindikaako gwe notandika butandisi story eno akapya nga ffe tetujjaza nnya linnya lyo naye ffe nga tutegedde erinnya ogambe bannange nze ekyange kyali bwe kiti otandikiraawo. Abantu tebamanyi nti kebe London kebe America kebe Germany waliyo either obuzinga waliyo ebifo ng'abamenyi b'amateeka bakolerayo bye baagala. So gwe otabeera excited because oli agambye London ya America biki la Paris biki blood eriyo ebifo nga bajja kutuusa kazinga ng'oli mu Paris okubeera ne Robin omugambe bantadde kazinga bwe kati Robin akubuuze nga Robin amaze emyaka 5 mu Paris akubuuze akazinga ako bakayita batya nga sika babuuliriza abannayuganda abali awo nga buli omu tawulira nka kazinga ako. So topakuka kubanga bakutwala Bulaaya, topakuka kubanga basomye ensi, weebuuze manya. Sigo obadde omulanga gwaffe ogw'olwaleero weebuuze manya. Si bino nti boyfriend yansindikidde visa biki ne tubikola. Buuza boyfriend obabeera mu America tomanya akola mulimu kyajja kutwala nga gangster. Okitegedde ng'ogenda fuuka drug mule. Akutuuse yagambe otuuse mu America nti ye bulijjo nkuweereza $5,000 nti ye obadde omanyi bwe ziva nti nedda kakati okuva n'olwaleero guguno omulimu. Tambuza enjaga. Okubira Robin omubuuze Robin bandesa kazinga eno baŋŋamba tambuza enjaga kazinga ki simanyi bakayita naye takamanyi America nnene North America. Abantu bakola emirimu gyabwe abantu bakola emirimu gyabwe nga teri amanyi. Don't fall in the wrong hands. Abantu balina warehouse oba mu mazzi oba mu si naye nga bakola emirimu gyabwe. Don't get excited. Tulaba firimu zennyini ezo mu America nga bakolaga abasajja abane bi warehouse nga warehouse eri mu kifo
wotagisuubira nga basibiddemu abaana. So please bambi, don't get excited. Please, don't getting excited na linnya lyansi. Don't getting excited na linnya lyansi. Manya gy'olaga. CRUZ exclusive, ALLANCRUZ gemanya. Toothpaste wa Jojo waali, ekizigo kya Jojo weekiri. Nagambe kiwunya bulungi. Kiwunya bulungi. Bannange enkoya abaana abajja. Ne mumpa haga naye nga ng'awunyanga eggondi. Bannange. Oba muyita BO. Kale weziba perfume olina obuzibu. Twala ekizigo kino. Body odor. Kirungi. Body cream, vitamin E and collagen. Collagen. With mixed fruits. Kirungi walai, kirungi nnyo. Kikulaba ku nacho, kiri smooth. CRUZ exclusive, ALLANCRUZ gemanya Kim, Sharif, Hogan, Shanik, bonna avubuka bange nkola nabo kulaba nga atembera ebatuukirako ddala bulungi nnyo, bulungi ddala. Thank you so much, Robin. Thank you, dear. People are appreciating your work. I'm appreciating Please them follow Robin KISTI on all her social media platforms. Yes. TikTok, Robin KISTI. Yes. Instagram, Robin KISTI. Genda ku YouTube channel ye. KISTI TV. KISTI TV. Yes. Ate balaba batanze okujja. Subscribinga. Tekako. Mwongere okubanga ate ekintu kitambulira ddala bulungi. Funa osagala kubanga ate nsukako wano. Musibe bulungi. Mweraba. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 mukaaga 82 953. Teweerabira.